Ku mabbali omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti ey'e Namutumba ayitibwa Jenny Namukufe asabye abo bonna abaasaba okwegatta ku poliisi y'eggwanga Uganda okukola buli ekisoboka kyonna olunaku lwa leero balabikeko basobole okutandika okugezesebwa mu ngeri endala ez'enjawulo. Ategeezezza nti okugezesa kuno kugenda kubeera ku ttendekero eriyitibwa Busoga Nsadu Memorial Technical Institute era nga bano bonna abaasunsulwamu nga baateekayo kusaba kwabwe okwegatta ku poliisi gye bagenda okusunsulira olunaku lwa leero. Agamba nti abantu ab'enjawulo abaateekamu okusaba kwabwe bateekeddwa okugenda n'ebyo ebiboogerako omuli n'ebiwandiiko byabwe eby'obuyigirize ate bakakase nti tebagezaako kujingirira biwandiiko kubanga bagenda kubakwata. Omusasi waffe Ronald Sebe yabaddeyo. Interview daido Busoga Nsadu essaawa ndala kitundu ebaagaane nga muli ku ground ewa Busoga Nsadu Technical Institution era abaana mwide n'ebiwandiiko ate mwide nga muli redde okulumuka so mwena mwide nga muli fit physically fit kusaawa muna twaja twasamba omupiira tebakuwa ku bifaananyi tebaali serious abo twawangula emipiira gyaffe ebiri ne batukubayo ebiri ne tuwangula emiguwa ebiri ne batusinga ebiri. Ebyo ngo bitadde ku mabbali abatuuze abali mu disitulikiti ey'e Mayuge basabiddwa nnyo okwongera okwewalira ddala ekirwadde eky'ebigenge awamu n'ekirwadde ekyakafuba kubanga kyongera okwejjirisa ng'ekigotta entula. Okusinziira ku bakugu mu byobulamu naddala mu bitundu eby'ebusoga bagamba nti ekirwadde kino kyongera okusaasaanira ku misinde egy'ekika ekya waggulu naye nga oluusi obulagajjavu buva ku bantu abo abavunaanyizibwa okulabirira abantu abo obutafaayo kukola buli ekisoboka kyonna. Mu kwogerako n'omusasi waffe Faizo Batambuze Dr. Fred Ndikola ono nga yavunaanyizibwa ku kwogerera ekirwadde ekyakafuba wamu n'ekirwadde eky'ebigenge n'ategeezezza nti mu disitulikiti ey'e Mayuge ekirwadde kino kyongerera ddala okwejjirisa ng'ekigotta entula era abantu beeyo bangi nnyo ekirwadde kino bakirina. Kyokka alaze okutya nti abantu abamu ku abo bagenda okwekebejjezebwa n'okufuna obujjanjabi batono nnyo bw'ogerageranya n'omuwendo gw'abantu bano ng'abalala basigalayo eyo abamu ku bo batya n'okujja mu bantu kyokka nga baali badde bagenda ne bafuna obujjanjabi naye olw'okutya okuyingira mu bannayuganda ab'enjawulo kye kibaviirako okutandika okukosebwa okukakana ng'ate ekirwadde bakisize ne bannaabwe.